nkulisaayo mu kuwumulamu okwo kino kitundu kyakubiri eky'amawulire agataliiko mu ttuntu nga nkitandise ne Namutikwa w'Enkuba eyafudde embi olunaku olw'eggulo aliko ebyalo bye yagoyeza mu disitulikiti ey'e Mukono. Ono abaayo yabalese nga Balaajana era basabye ekikwatako okubayamba. Ebyalo ebyakoseddwa Namutikwa w'Enkuba mwe muli Lweza, Kikooza, Kame n'ebirala ng'amazzi gatuuse n'okuyingira mu mayumba gaabwe era bano balabiddwako nga kumpi buli omu agezaako gasena okusobola okufuna obuweerero. Bano bagamba nti ekizibu kivudde ku nzimba y'emyala mu kitundu n'abantu okuzimba amayumba gaabwe nga amazzi gano tebagawadde mikutu nga bwe bannyonnyola. Naye omufulejje kanso tegufaako gwaziba naye tebalina nabudde bugamba bwabwe gye balambuleko basibeko ettaka eryagwa buki muno mu mufulejje. Abamu bazimba n'emyala egyo n'abantu abamu abasukula kubateeka ebitimba. Obukulembeze bw'ebitundu obulondebwa mu magezi bwebuzibwa wali omwana naye nga bono n'ebintu bingi nnyo ebintu by'abantu. Buli weetonyagasa ebintu ebigenda byange era byasooka ne bigenda kati ate ekimeze era kigenda wenziramu kulabirira. Abakulembeze mu kitundu nga bakulembeddwamu kansala baliko bwe bannyonnyodde ku nsonga eno. Amazzi tegali straight galeetera ddala amazzi overfloating naye ffe wano nga Mukame Washington abantu bayisiddwa bubi nnyo. Betty Nakasinga ye mukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono agambye nti ekizibu kiva ku nsimbi entono ezibaweebwa gavumenti ya wakati ekitabasobozesa kutuuza mpeereza ku bantu. Central government etuyambe etwongere ssente naddala ku road fund etwongere ssente za road fund tulabe nga amakubo tusobola okugakola. Disitulikiti y'e Mukono y'emu ku ezo ezeetooloddwa emiganga Lwajjali n'emirala ng'ebiseera ebisinga enkuba bw'etonnya ebyalo ebisinga bikosebwa olw'emyala okubooga n'egijjula. Nze Mavini Museyeye ku lwa Bukedde TV.